gyekoma okwerega n'okaluba emiwula n'okaluba ennyama buli olera baba bajja gifumba essaawa ennungi ezi 5 ng'eri ku muliro anti yagundira mu nguzi n'efulumya n'ejjindu bagifumbira essaawa ezi bagenda otuuka okugirya nga banuuna nnuune teekawo abiri osaaga gwe tulina abantu babiri abagobe NUP yagobye Mpuuga lwa kulya nguzi NRM negoba RCC lwa kwogera ku nguzi otegedde difference between NRM and NUP omusajja yayimidde n'agamba bulola bw'obeera mu gavumenti tokkirizibwa kubeera activist simanya activism tokkirizibwa kukola activism oba kuba activist ng'oli mu gavumenti olina kukkiriza ekikolebwa mu gavumenti abantu bali mu gavumenti nga baanona mirimu nga bye bakola si bye bakkiririza abamu ku bo ye bulola ekimuweesa mu mulimu mu gavumenti yali wa Jobless Brotherhood be baasuulanga obubizi ku parliament nga byalwanirira byali bwe baamuwa omulimu n'agenda naye ng'omutima gumusika gumuzze eno n'ayogera statement gye beddira mu NRM baamugobedde ku ssimu is now za crying. What does it for the mean? Bombi babiri bagobe Mpuuga yali anguzi NUP ne mugoba Bulola n'avumirira enguzi NRM ne mugoba. What does it for the mean? Yoyo Kyagulanyi Robert Center abalala be ba defendinga ate ye byawakanya NRM e defendinga nguzi bobera mu NRM n'oli enguzi weerire lira wagazi naye ate kasitovayo n'oyogerako nti tulina abali b'enguzi mu ggwanga gwe ne oba n'ekifo eky'amaanyi bakugoberawo ate Kyagulanyi ebyo byatayagalira ddala ne wakiwulira buwulizi nti wagiwonyerizaako gwakugoba mu kibiina kye olw'ensonga nti si ye Uganda gy'ayagala okuzimba ayagala azimbe Uganda ng'egasa bannayuganda bonna si byakuwulira nti gundi ye adiiringa ne gundi afunayo ettooke kasita akuwulira ng'okukuta nga wekkuusa ku nguzi ne bw'oba wa Luganda lwajja kukugoba kitegeeza nti Uganda gye tugenda okuddako ejja kuba yeeyagaza buli munnayuganda ekiganya Uganda yaffe eriwo olwaliro okukulaakulana yenguzi ekudde ejjembe nti oli bw'amanya nti Museveni ali enguzi n'agamba tumwogerako tutya naye bw'afuna waakutte ng'agamba owaaye nange kankwate wano lwa nsonga naye muli wanguzi tajja kunkwatako n'olwekyo ogenda okulaba nti buli ali mu gavumenti oba baminisita oba bajjena abanene mu magye buli omu waakutte akamula ggwanga kulaba nga balifiirako balikenenula epaka kulikaabya musaayi awo Uganda eba esobola okukulaakulana nti nedda naye Kyagulanyi Robert Center naye bazikuwadde buwi nga Mpuuga bakuwadde kasiimo olina okukozesa omutwe gwo n'obabuuza akasiimo mumpa kakinza ate omu ku babavuganya bw'okozesa obwongo bwo awo ojja kuwangalira mu pate ya Kyagulanyi naye bw'okozesa omulugube tosobola kumalako olwo mumwe mulunjogeredde badda mu kutujerega mbo Nubianili jjo mwatubalidde abadiguli okimanyi Nubianili alina diguli Nubianili gwe muli mu kuvuma okimanyi nti no is a graduate mukyatumanyira naye tugenda obbasomesa politics mujja nakutya mujja mudduka mu mugende muwe Kenya oba ewaawalala wonna we musobola okgenda ffe tuli bazibu ate tebakyatubuulirira tetwagala kutubuulirira ulira ngenda wumba wiki mangu ku Sunday twali mu kitabo ky'abasekabaka ekisooka essula 2 okuva ku Nyolosoko tuka ku Lwomwenda twali mu ddaame lya Daudi tetugenda kwerabira oyo yatukola obulungi naye tetuliganya atukoze obubi okugenda mu ttaka emirembe Abanyarwanda nga mwewera nga mutwewerera mumanye nti n'abazungu batwewerera naye mu Uganda tebaliimu simwe musooso okwegomba Uganda okugitwala
naye wabadde tewannaba awaaji wangula era tewali bawaaji wangula kujijja mu mikono gy'Abannayuganda. Kaakati nammwe mukimanye. Mwera na Rwanda abakongo, mwera na Rwanda abasimanya Abannayuganda, mwera na Rwanda Abannakenya, mwera na Rwanda mulowooza eyo region ya naye abasajja mmwe mweyitaki. Buli Munnayuganda fune Gambia nga mpagale bulungi enku tulina okutyaba enku e Uganda tewaliyo gaasi. Gaasi bamuseera. Kati tulina kufumbisa nku. Buli Munnayuganda fune Gambia yo. Ate mufune amajambiya. Mubawulidde nga balayira. Ne tugenda mu Leviticus. Wano twali tusoma ekyakola omutwe gw'okummande ye politics eyali mu kalungu eyo. Omusajja we yasirisiza abantu nti bannange musirike temwogera kigambo kyonna muneeyuliza ebweru. Twasoma mu Leviticus 5 okuva ku lusoko tuka ku lw'omusanvu. Numbers 5 ku lusoko paka ku lw'omusanvu. Ne tugenda mu Makko essula emu olunyi olusoka paka ku lw'okutaano. Wonna nga tugamba ono omupulisitu kye yakola tekyaliyo. Bayibuli egamba mujje mwatule ebibi byammwe. Abyatula asonyiyibwe. Oba walaba, oba wawulira, oba wakikola, oba okimanyi. Mujje wano mukyogerere mu lusiisira olw'okusisinkaniramu. Enziruka njagala kufuna budde obw'ekigambo nga buwera. Wano ne tujja ne twogera ku Bannayuganda abali mu busibe. Twakisoma mu kitabo kya Jeremiah chapter 33 from verse 1 to verse 11 nga Jeremiah ali mu komera. Ali mu komera naye Mukama ayogera naye omulundi omulala ngera bwe yayogera naye ogwasooka n'akomawo n'omulundi omulala ng'ali mu komera naye nga yalina vision. Yamanyi Katonda kyayogera eri eggwanga ng'ekigambo kimulumba mu komera. Oyinza obeera mu komera nga tolina musango ng'era still gwe Katonda ali naawe n'essuubi lyonna liri mu ggwe ali mu komera. Yeremiya 33 olusooka paka ku lw'ekumi. Olunaku olwaddako twasoma ku Katonda waffe ng'atukolera ebigambo ebijja, ebintu ebijja ng'akola bipya. Agamba ndikola ekigambo ekipya temuli kimanya. Ngenda kukola ekigambo ekijja ensi yonna yeewuunye. Ngenda kukuba ngenda kuteeka amazzi mu ddungu nteeke ekkubo mu lukoola. Ne tukiraba nga Mukama mu politics wa Uganda atandise okukola ebipya mu Africa. Tewaliwo kibiina kya byabufuzi kyali kigobye muri wanguzi. Teriyo gavumenti yali ekikoze okujjako gavumenti ya Nuupu ng'etandikira ku second in command mu Buganda region. Okitegedde. So nga Katonda atandika okukola ebintu ebijja. Buli lw'okola ekintu ekipya results ziba mpya. Era olaba tewali ggulire litalimu NUP kati. Tewaliwo mboozi ku mwenge etalimu NUP. Tewaliwo kazannyo kati kokola ku TikTok nga tekalimu Mpuuga. Tewali kitu kubanga Mukama akola ebijja. Kati buli lw'okyusa nakugamba gwe mukyala gwe bw'oba ofumba emmere. Nga mu butto obadde osooka ng'obadde osiika mu butto osooka kuteekamu munnyo ebbabe lisooke lifulume mu butto. Nozzaako obutungulu nozzaako ennyaanya kakati kyusaamu. Enkya bw'oba ofumba tosookamu munnyo. Kubanga emmere bw'eneebeera nga yeemu empooma yaayo ojja kuleeta pulobulemu. Abantu bajja gamba bannange eyo emmere. Kati oluddako sookamu obutungulu. Ozeeko ennyaanya. Ozeeko omunnyo. Toddamu kubikola nga bulijjo bw'obikola kyusaamu. Ojja kufuna result singa endala. Enkyafumba ku boyiro jjawo butto. Kati ate enkyakomyawo eki. Buli lw'okola kyekimu ng'osuubira nti emmere genda kuwooma bulala olimba. Kubanga era byewasooka luli by'osoosezza era by'ozizzaako era by'ozizzaako. Kati oluddako gwe omuli w'enguzi ogenda kufuna results ndala. Kubanga bonna babadde bafumba bwe batyo. Kati olutambi lukyuse enzingolola bakaaba bangangala natandika okwekozesa
oluganda bawukana biliva mu bintu ebyo ne tuddako mu Yobu 5 Yobu 9:5 paka ku 8 nga Bayibuli egamba wano twasoma omutwe gwali gugamba Mukama Katonda waffe awulira anyiiga ataakola. Mu Yobu 9 Bayibuli egamba akyusa n'obusungu n'ajjulula ensozi ne zitamanya. Ow'ekitiibwa oyambulwa ekitiibwa n'osigala nga gw'okyalwana bannange ekitiibwa ng'oli bwereere. N'abantu bakugamba nedda ssebo genda ku kyalaani osooka okube ekiraka egundi naye mwezi empale mmwe temwazisomeramu. Egundi eriwe nkugambye Empuuga amakugunyu ge gakubye ekiraka gali bweru. Ekyalibadde ekiraka kugunyu lya Mpuuga liri bweru. Wabula bw'omugamba kakugamba oŋŋamba konzo w'ekitiibwa w'emmengo. Olwo olusozi Mukama yalujjulula ne lutamanya. Kati n'obukooti tebukyanyuma. Luli abadde alina ekyenyi nga kiringa endabirwamu oba abadde akolera wa scrubbing bannange. Mpuuga abadde ajja ng'anyirira ekyenyi bw'ati ng'omutunulamu ne weeraba kiringa endabirwamu kati ogenda kukalappuwa. Ekyenyi kigenda kukalappuwa bannange abadde alina ekyenyi nga kati tumugamba Mpuuga empale eriko ekire ekituli Mpuuga kuba ekiraka yagaanye. Wabula agamba ffeffe babi abamugamba kuki tumugamba wange egundi liri bweru. Genda konno ku kyalaani ogire Mpuuga agaanye ali mu kukunyuuka. Wekitiibwa olwo olusozi Mukama alujjulula ne lutamanya takimanyi nako. Ndabye basemujjuŋŋanda nga bafigitinga balwanika bafigitinga tajja vaayo alemereyo. Politics gwe twaleese mulala. Ababbi mwina pulezidenti wammwe ye Museveni. Uganda erina pulezidenti waayo era wabeera presence ogiwulira. Ne byakola ffe ensonga zaffe azikolako bulungi. Mwe mubeera mu byammwe. Ani yagamba mugende mu byammwe naku y'ekisajja bwetyo. Kati mwe mugende mu byammwe. Kubanga wali badde oyiya nga nange njiya okumanya basula. Wamma mugende mu byammwe naffe tuli mu byaffe. Tulina pulezidenti waffe akola ku nsonga zaffe. Bwe tumugamba nti gundi muli wanguzi n'amugjayo. Kati muli baddembe okusala eddiiro ne mugenda eri gye bali enguzi. Naye ffe mutuveemu. Bwe twavaawo twazzeeyo mu Isaaya nga Mukama atukoledde ekipya nga tetusobola kukyogerako mulundi gumu. Ng'atadde oluguudo mu mazzi amangi. Ng'atadde amazzi mu ddungu. Ng'akoze ebipya. Naffe ne tukkiriza nti ddala Mukama is at work. Ab'amalala bagenda kujjululwa naye baleme na kukimanya. Twakisomye eggulo mu kitabo kya Ezekiel 21 nga Bayibuli egamba eyeegulumiza ngenda mukkakkanya kuba ngenda kukivuunika nkivuunike emirundi 3 naddala ng'olemezzaamu seppeewo oganya ogijjako eyo ey'ekitiibwa ky'egindi. Simanyi omukungu, simanyi gw'amanyi ebyobufuzi, gw'amanyi diguli by'okulembeza, simanyi olina diguli mmeka. Agenda kivuunika akivuunike n'ogwokusatu gye kinaggwerera tokuba ku ssimu yange bw'ayogera Mukama. Sinze nawandiika Bayibuli, siwandikangako Bayibuli naye akivuunika n'akiddiza nnyini kyo. Bayibuli bw'egamba n'akiwa nnyini kyo. Zaake za Commisioner of the Parliament of the NUP. Muli baddembe Mpuuga oli waddembe okusigala ku commission nga commissioner wa Museveni. Oli waddembe tetukugaana. Ffe okuvaawo kwa Zaake ku kakiiko ako kyekizudde bino. Era Zaake ekisanja kiri ekyaggwa half term eri yatukiikirira bulungi ku commission nga muggadde office. Ffe yatukiikirira.
era tuli bamativu ku nkiikira gye yatukiikirira ebweru w'akakiiko n'olwaleero mwe mwalowooza bwe mumugoba ne mubba omusimbi bijja kuba bikomyawo. Zaake yatukiikira bulungi. Zaake yakuba ekirayiro mu bantu be n'agamba bwe ndiryamu Kyagulanyi olukwe munsabire nfe. Bannange Zaake ate gwe wamaliridde. Zaake yatukiikira bulungi nga woofiisi ye mugigadde. Ne mumujjako emmotoka, ne mumujjako sibanyi biki, ne mumujjako simene, ne mumujjako abasirikale, ne mumujjako Zaake n'atukiikirira. Gwe ne bakuteekamu n'oggulawo ofiisi n'otulyamu olukwe. Nodda mu ofiisi otulyamu. Kati oli waddembe okulemerako se mujju nganda temwereega bica kutunnyonnyola bye tukola tubimanyi. Tubimanyi temutunnyonnyola. Tubimanyi. Mpuuga asigaleyo nga komisiona wa Museveni. Era Zaake ajja kutukiikirira ng'ali bweru wa komisioni nga bw'akikoze luli. Kati politics gwe tuzannyima keere tebaamusomesa. Ono mupya. Kino kigambo kijja Katonda akola kikole n'akireeta kuba buli mulembe aguterekera amagezi gaagwo. Mwe mulowooza ng'okutula wali n'osayininga ssente n'osayininga ebipapula olwo mbugwe komisiona. No. Si wa layisinsi, si wa revenue, si wa masannyalaze, si wa biki, but I'm an entrepreneur of a media house called ASP, Asimwe with the Bible and politics. Ekyo kipya. Ekyo kipya. Sebo nyina ne ba employee bani ba employee ba employer. Nze employer. Sebo basoma mu luzungu. Nze employer. Nyina ne ba employee as managing director. Asimwe with I can sign for someone end of the mass. Nengamba gwe ofunyeyo tufunyeyo mmeka ku YouTube gwe tuwaddeyo ofunyeyo admin na ofunyeyo gwe lulina kunonyanga sikulaba nkusazeeko ndi mukambwe musawa okusasula mba mukambwe CEO kati yaddoni wa miti alowooza mbu ye CEO yekka munchiko z'aba CEO ntuula. Nina media houses ezi Bible and politics Asimwe with the Bible and politics ekyo kipya tekibangawo. Tugenda obbazanya politics basajja mmwe abakadde mmwe simanyi mwamusoma Makeero oyo watanga odoyi muwedde Mpuuga si commissioner alemereko ate no kambabulire ffe kituta si ssente kuba mmwe obuzibu bwamwe buli ku musaala gutwale. Museveni buli kimu kugambye eggwanga liganye kuba twamuvaako dda twamugamba Museveni vaako namugamba bannayuganda bakyanjagala katumale okukufokota ebitya ennyuma otegere nti bannayuganda bakyawa kubanga kyewalinda kyewayagaliza embizi kyewayagaliza embizi kibuyaga katukufokota ebitya ennyuma. Antu wagamba tukyakwagala oligenda tukukyaye beerawo todduka bwenda besaawa omwana yayimba katikitiki katikitiki mukwano owedanize katikitiki wabulayo katikitiki tukufokota ebitya ennyuma todduka tokaaba tolajana wagaana okuvaako ng'olinze kukyawa si kyolinze kyewayagaliza embizi kyabadde Masaka. Waliwo omuntu omangambe pastor kendeeza ku lulimi lw'oyogera kakati singa mbadde nnyina ekitala nga Yoswa singa buli lunaku nzija wano n'omutwe gw'Omunyarwanda ne ngubalaga nga Dawudi bwe yakola. Dawudi hero kubanga yadda n'omutwe gwa Goliath laba nno mbuno olulimi lw'onkozesa kyekitala Bible ga nti olulimi kyakulwanyisa watayu.